ng'omusajja bw'aba awangudde mu kasino abawala ne bajjanga bataano nkugambye neewuunyanga nnyo ng'omusajja akwata abawala nga bana n'agenda nabo nga bamumuwadde because awakoze eki awangudde musajja munafu nkule amazima Kimbowa bakwaya abakazi basatu ogende nabo wanje sibagala ate mule toli munafu ate gwalina amaanyi sibagala so embeera bwetu byabeeranga ya so kati embeera bwetu wabeerayo kumala bbanga ki kwana ki kikulu banga ddene wagendanga nnyo nga sinywa mwenge simanyi byazaala nga ŋŋendayo buki walina naawe sente zino ezibeetinga sisobola and by the way kyekugamba ate nze nali nziyina newe mba nziyina nze kintu kyebayita zaala nze kintu kyebayita zaala nkitya mu bulamu bwange yes kankidemu nkyogere ate mweyogeza nnyo mwenefula nga abalina nnyo laavu munnange kinene bwe yanvaako kinene nenkola bwe nti nenkwata emmotoka ye negimuddiza nenkwata n'ebintu byonna nemimugamba mba nkyalina kinene tuba tuli awo Kimbo wanajja Kimbo bwe yajja nkwa example Kimbo mba nkyaliko awo Dawudi n'akola ki najja Dawudi yali musajja mukulu naŋŋamba munnange nkwaga siyesi obinyumiza omusajja gwokola ki gwoyagala kaseera kano gala amazima gakala naye amazima otandika otya okunyuma ebintu byekisiru ebityo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 fagenda amaaso n'okubanga otugoberera nenkubuuza bwepo nenkwebaza n'emirimu byosobodde okubanga ate weekolera yenze muzzukulu Kisolo Martin Kimbowa embeera ekyatambula nga bwebadde etambula naye nga njogera okubajukiza mwenna abantu nti hajimiti akyaliyo nnyo era kisobola okugendayo naweyogerako naye ku nsonga ez'enjawulo gwenna atawanyizibwa mu ngeri nnyingi nnyo alina gwabanja oyagala genda Bulaaya onoonya mirimu onoonya mukazi mulungi onoonya mukyala mulungi oyagala kukubako ku mbaga n'ebirala bwe bityo genda ewa hajimiti akulombere ku dduwa kubaye musajja wa dduwa gendayoko oba oli awo tomanyiza okubanga olina ekintu ekikwesibyeko nga kyetaaga dduwa so gendayoko oba mukubire ku simu esembayo wansi awo ogiraba mu kasonda 078 075 2971515 enamba ya hajimiti ate bonobo mukubidde ebintu bijja kubanga bitambula balabala nkomyewo ne Musumba Sematimba mu edition endala abantu baziyise kakati episodes bazite episodes bazitumya episodes bazitumya episodes bagambye tukomezeewo Sematimba soko obuze ku balabi banange abalabi baffe mugamba mutya abalabi okuva omukulu Kimbo updates ya tubagala nnyo badde nzijjanda ba comments bami abantu batwagadde nnyo amanya gange Sematimba Moses Waswa omusumba Sematimba Moses Waswa nsanyiso kulaba amina sebo mujebale kale sebo ebibuuzo byantu bibadde bingi nnyo era nga sinaba kukutwala ku nsonga enkulu ngenda sooka kukubuuza ebibuuzo by'abantu osooka otangaaze batubabuza ebibuuzo waliwo ababuuza ebibuuzo bingi ngenda kubanga mbanoonya nza kubanga mbafuna naye emu ku bibuuzo binasinza okukwatamu abantu nga babuuza ye anyumya ku mboozi ya kasino mu kasino yali akimyeyo kino ddala eri abo batalaba episode yaffe yasooka kakati twagala otandikira awo abantu babuuza gwanyumya emboozi ya kasino ate wagijjawa kasino wali okimyeyo ki
kakati banange abatagobera soko batangalize banange abatago tubagamba nti balabe gundi eryasooka mbadde ne bannabe baddenga babagamba nti mufollowing mugende mulabe naye omanye abantu fena tetubera ku pesi yamwe kituufu ya kakati balabi bakuba nti temwalaba gundi era eyasooka era mbadde mbasaba mugirabe of course nyina kubanga nyinyonyola still nziremu mbanyonyole naye kinkoze bubi okubanga temwaddamu okukola ki okulaba gundi naye mugende mugirabe abatalabye ndowooza bannaye bw'oba tobitegeera ebirako episode gyobeera osanze ddayo yes ebyasooka mwe bibeera ebiseera ebisi babuli egundi yo bagira kimba updates era kwobeera olabidde eyo yekyano yemubeera ogendako n'olaba ebyemabega kati naye baddiremu wali okima eki mu kasino mu kasino yana ekigambye ekyo bayenjolo nazetegereza mu jona tutobule netambula mu town nogerako mu kasino nabadde nziraba ku salo gye nabi wali ku Garden City waliwo gye nabi wano ku Cham Towers just manyi nti balina n'ebizimbe binene bwe bityo wekiri kyamata kasino kasino ndo kati zisinga ne hotels ezo mulaba kasino that's why teri nsi etali mu kasino kasino international yes olaba nobale mu firimu oba otikolaba firimu ndozo naba ababanda simanyi abagagga ba politicians era bono balengera wa mu kasino we basinkanira nti the question is how did you know so much about casino? Were you working there or what? Babi teyalaba gundi Tricia Hills. Tricia Hills naye waliwo abadde bageza okumudamu wano kuliko Favor T Prosi yamugambye genda ku video yakola eyasooka omulala namugamba yes he was there in casino omulala namugamba dayo emabega olabe party wano okitegedde yabadde bamuyita Edida Uganda ni yamuzeemu namuddamu kakati wakimbiddamu so naye baddiremu bangi omuntu asobola okufuna ekifaananyi ekituufu ku byonyumyako okay kale abataaliwo ekirungi bano babazeemu naye nange mbaddemu nze ogenda mu kasino mbagambye muganda wange mwanyinaze wange Febe Nasolo omuyimbi w'eggwanga omuyimbi yali akola wa Kabubbo Kabubbo wane namasuba Kabubbo yali musajja mugagga nnyo nga tewe bakolagana n'ezzimwe n'abagagga abalala kati Febe Nasolo by then jukira mu 7th day mu advent bamanyi balina amazima ebyaddala aba advent balina amazima badde mbamanyiko kuyimba kati ng'ogyeko ekyokuyimba aba advent era lwakuba nti era still wabasanga nga bonoonese naye aba advent abo balina amazima kimbowa olaba kiringa bonna osanga omusiraamu omutuufu nga mutuufu naye alina amazima kyeki kye nagamba nti nze restaurants nga z'abasiraamu ndi emmere yaabwe nga ndi mugumu one bafumba bulungi ate balina amazima kyekimera ne kubalokole nti lwakuba tera ne mubalokole tulinamu abaki abafere ate abafere bali nnyo nnyo mu balokole osege kati esaga ngendeyo wabula okugenda mu kasino mbadde ne Febe Nasolo nze naye sibigendanga namu in fact nga simanyi na bbaala nga omanyi nti fe twakulira mu bulokole sijja giyita ddiini because fe obulokole teba ddiini wabula Febe Nasolo ajja by then mwanyina zangamba mperekerako olwo atutte sente atutte ebintu byatwala nga zimwe tannafa omugenzi zimwe mukama akumuze mirembe nsajja yali akola nguudo omumanyi kati nga tava mu kasino webale kati nga tava mu kasino kati mperekera Febe ntuukire nze nange nindaba ebirala ebyenjawulo kati ogenda mu kasino ate of course nalinamu obuzibu butya avuma kinagenda nga sigenze tuwa buzibu wabula ekitufu obuzibu nabwina mbuuza ntya nayina omukyala yankola ebintu bingi nnyo kambyogere ne ku kamera yankola ebintu bingi yankola ebintu bingi kambyogere nfunye chance yankola ebintu bingi nnyo sigenda kulimba nempulira because ye muntu genda actually waliwo badeko because omanyi bwokulya mu bulokole tomalaga bakana mukyala tomalaga semberera mukyala ne mwa mulimu guni omifiye gyoba oyinaeyo entiisa y'obwakatonda nga n'omwala owulira ng'on'okumutya omukola ki mukama
nfuna omukyalo oyo ye yali kaŋŋambe yanzija saga kyogera mugundi mu kamera wabula omukyalo ngenda okumuzuula ng'ate si mwangu omukyalo oyo nyininyini enkoko yes amazima njagala jogera amazima nemweyabiza nemukwabo kimu twogera twanjula nayanjula awo ekyengera ategedde nayanjula ekyengera nenkola byonna byenakola byonna naye omukyala yankola ebintu nga abantu webunyenga mulokole andibaga tugenda ku kintu kyebayita abalokole nga bw'aba ayimba ebizibu giva ne mu bantu nga yasituse bwati n'ayimba nawashipinga Haleluya hozana kabaka emizibu nga giva mu bantu kimbo oyinza obutakitegeera iva kubino kati byola bino kyakizakakati ng'omuntu ayimba buyimbi nga pasita abaana kujja ku stage nti oba asabira abantu ng'omwana ayimba buyimbi bw'ati emizibu nikyandika okuva mu bantu yali oyo muwasa nenga mukama katonda ompadde mu nsi eno omukazi yankola ebintu gwe nazija n'obwambe nazuuka nga bwetegeera nga akambe nenga mulokole ngayala kutwala biwowolo kazo yankola ebintu bingi nnyo saka mwogere era lwakuba goŋŋaanye bale nsolo mwogera wano yankola ebintu kumi nga bujjo muyaaye nze namukwatanga nemutwalanga nemuvuganga nemutwala mu studio ayimbe nengeza mu kugambako wano muyimbi mulungi nnyo nga omukazi bannange katono nyo kajje oba muyitani kale kamwogere muleke muleke nedda yankola ebintu bingi nnyo muleke gotosonyiwa hano namusonyiwa kati muleke oba muleke namusonyiwa kati muleke naye ategedde namusonyiwa nagera n'omwana wange simanyi na bwali muyimbi wa gospel amusonyiwa wayanjula ekyengera nakola okwanjula ekyengera ab'emugongo mukimanyi mugongo wali ekyengera wali kupi ne polisi nga ku polisi wenyini owetamu booti oyo nezibandi zakuba na buli kimu kati bwankola ebintu byeyankola kati sisita wange Feibe agamba jangu netugenda nga fena kati nga juga yatwala esente zaani kino njaya kinyonyola abantu ngeginagenda mu kasino kati ate nga nakigambo ekyo kasino nga kintiisa okwogera nga kyempulikirira bulala aisoya omanyi omuntu yena bwobeera nnyo mu ddiini oba mu nkita eddiini akuba mu buloko ekintu kyeddiini kiba kirala oba bwobeera nnyo mu katonda okutya katonda oba nga zonto yes mbuusa lwaki nti n'omukazi nga bwe nayogera luli nti omukazi ajja n'akuseme nakwana faya ndane mu bujiisa ntaliko kukola ki newaba musajja okukwana omuwala obulya nga omutya olw'entiisa gy'okola ki gy'olina nakyogerako luli wabula mu kugenda ne mwanyinaze Feibe Nasolo tugenda mu kasino ebyaddala no true story tugenda by then era ndoze Abudumulasa omuyimbi Abudumulasa asobola okunjulira kubanga by then nalina gundi eyo nga omukazi ankoze byankoze nakamana okumwanjula tukoze byonna byakoze nankola ebintu bingi nnyo nempulya nga ndi awo wale bwe nagenda mu kasino kyenakolanga ngenda ne Feibe ngagenda balwagadi amanyi twaberanga nabo naye nganze omukyo bayita okulambula ngolinga agenze kulambula jasi wavanga waka okusobola okutwawolola ku birowoozo okitegedde n'otambulanga ne sister we yalinga agenda mu kasino yes sister we naye yagendanga mu kasino ng'agenze kutwalanga sente z'abagagga byali akolera yes kubanga watugaa nti abagagga bakosanga sente yes okuzannya omuzannyo otyo era nga bwe ziggwawo batumye waka ne baleeta kati yali wakati mu kutambuza sente ezo yalinga sister we yes omuyimbi gwe bayita Feibe Nasolo byenjogera bye bituufu njagala nawe munoonyeekako buli solooza mukitegedde kati Feibe okuntwala eyo omukazi oyo omukyalo oyo gwe nkugamba nga tulina ne kyaki nga y'amaanyi era kyova olaba omukyala asobola tukize tugaane omukazi asobola okwonona ekirooto kyo n'omusajja kakyogera bulungi mu kamera bakyalamu abali eyo ne basajjamu abali eyo omukazi asobola okwonona ekirooto kyo n'omusajja asobola okutta ekirooto kyo mbuuza ntya omukazi yatta ekirooto kyange
yankola ebintu nga mu butuufu ebintu byankola nakusindikiza paka yogayoga ng'oli mu kasino nga ndi mu kasino naye nga mu kasino we nagendanga nga sinywa mwenge nga sigaze simanyi kuzanya zaala naye nga sisita wange yantwalanga because ne sisita wange yenyini Faibe Nasolo oyo mukazi yamunoonya nga yagamufumita sigenda kweraba olunaku lumu yamusanga ku Florida kubatabata wano ezana nototuka ezana kubatabata ayagala mutema era sawa akogera linnya lye oba ndyogere kazi oyo yankola ebintu bingi nnyo kati mu process eyo mu mbeera eyo Faibe Nasolo ankwata antwala mu kasino walinga agenze mu rehab okitegeera ng'omuntu ali obanga olinga agenze mu retreat kweddaabula okitegeere nga bambi Faibe oyo bambi yalaba embeera gye naali nkola ki olwongoberanga ne Faibe obanga obeera ne mu maka n'omukyalo nabiranga mu maka kati ate nga Faibe olwokuba mwanyinaze yajjanga ne mu maka ga buli kimu kyonna kibeerawo kyonna kikola ki omukazi bwe agenda kunzita Faibe ankwata bandika nkyogereko Faibe ankwata anziruse Faibe balinga wali wansi ate nga si wabeera ankwata nantwala ne mwannyina bamuyita Cyrus nensulanga wali olwo amaka ngadduse omukazi agala kunzita naye nga azita muki ng'azita muki mulokole munno mulokole tanywa mwenge tanywa njaga takola ki nga bwakugambye nga bwayimba bwati emizimu giva mwaki mu bantu naye nga yayagala okunzita kati nga bwogezako kinyonyola abantu tosobola kitegeera so briefly bote bwagendanga mu kasino kati bwe nabeerangamu nalaba by the way byanyamba nnyo and by the sivumirira kasino nalabanga ebintu naye nga mu bintu bye nalaba jukana nga kataala naye sibirabangako gagobadde mu bulamu bwa kanisa omanyi bwa kanisa tolina kyomanyi naye kati ng'abaana babeera olinga bambala obuntu bwe buti omusumbanga nawe golaba nga ndi bwenti naye nga bambala kati bayitanga ngamba fire in the name of Jesus fire mwaba bayitanga Susan weyitirawo kati embuzi eyo gyetujeva kati ejjeetya bwe nabalabanga balinga banjawulo olwokuba najja and by the way by then era Angela Kalo ali mu America Angela Kalo yalinangawo night ng'ayimba live mu kasino yes sawa najogera gundi because kasino nyingi nnyo abakasino bajja kunnumba Angela Kalo akimanyi yalinga mu kasino eyo akimanyi ng'ayimba live Angela ng'ayimba live yayimbanga lunaku kinayitie sijjuka lunaku oba lwakuna oba lwakusatu njakibuuzaako omuganda wange naye nga ebyaddala amazima gundi ani Angela Kalule yalinangawo night mu kasino awo omutegera Angela Kalule mumanyi katikitiki oyo namukozesa nako ku mukolo ogumu kwanjula kwali ezitiruweero oyo omukyala akutta nga yakuyimbidde naye ebakyala nga bolaba ebyaddala ng'ayimba live naye ng'asobola n'okuyimba ennyimba z'abazungu Angela Kalule ng'ayimba ennyimba z'abazungu n'ogamba abazungu bazze kakati mu process eyo bambi nga ndaba naye ng'olumu ngamba bannaye Mukama Katonda ki ekiri mu nsi jjukira nze nabeeranga bbali olumu naye kakati wakati kyova olaba Makula wuliza ebigambo bino olwokuba ndabanga Makula because namulabanga ate Makula yalinga sharp kuba teyali serebu biserebe teri serebu era wala yagambye mugwa manya simanya ani yagambye ate babuza nti Makula wamumanyi oti atali serebu kati ze Makula serebyo nga andi kati juke nabenanga wali ngambala bonna abasinga wabula Makula ekyandito okumanyi bwe mulaba ngali nasoka mulaba ku impact nzijuke ebiseera ebyo naye ono omuwala sigwe nalabanga ku gundi mu kasino ate nga bwe nkugambye Makula mukujjukujju waliwo abawala nga bakujjukujju nga bwabeera mu kifaananyi okumanyika nti waali Kimbowa nawe gy'obeera waliwo abawala nga tasobola kusirika ng'abeera ogenda okulaba n'abalenzi abantu eri abantu abalina karakita nga karakita nawe ba yakajja ng'asobola okubifriendinga buli omu nga yakajja niwebuuza naye omuntu yakajja yabadde akugezaako okuanalyzinga yawadde example nti alya mu restaurants ez'enjawulo era agenda mu mabaala ag'enjawulo naye tekimukakatako kumanya aba waiters oba aba waitress abamukozeeko kati weebuuliza nti otuuka okubanga ojjukira Makula mu bantu bonna kati mu restaurant yonna nga bikaseera ogendayo togende tube bantu mukulu tube bantu bakulu mpozi nga restaurant ogigenzemu mulundi ki gumu naye restaurant gy'obeera ng'ogenda mu Kimbowa wantu wangi wooliira either mu ghetto n'awalala wonna naye siti waliwo omuntu gw'okola ki either omu babiri because okola ki
ogendawo buli kaseera nga bwe nkugamba nti nagendangawo mu kasino ekera mwanyinaze nga bwe ngenda kati ate ekyokubiri nga ndaba ebintu ebyenjawulo because nali kataala kankite kataala because omuntu yina nga oli mu industry as in oba kale ng'oli mu ddiini kankyogere saga nakyogera kya ddiini kale kankyogere kubanga abantu bajja kitegeera nti waliwo ebintu by'otunuulira nogaa ne bino gyebiri mu nsi neweewuunya nze nkugambye nalabanga abawala ng'omusajja bw'aba awangudde mu kasino abawala ne bajja nga 5 nkugambye neewuunyanga nnyo ng'omusajja akwata abawala nga 4 n'agenda nabo nga bamuwadde because awakoze eki awangudde nga kimpaawaza amatu because ffe twakolanga tetubikola ki nga mutuufu ne bagezako baŋŋamba ne baŋŋamba nti omanyi nti Sematimba nti genda n'abawala 4 nyinza n'okudduka emisinde because sibite ngulubatya musajja munafu nkuli amazima Kibowa bakwaye abakazi 3 ogende nabo waje ate mule toli munafu ate gwalina amaanyi so embeera bwetu byabeeranga so kati embeera bwetu wabeerayo kumala bbanga kikwana kikulu bbanga ddene wagendanga nnyo nga sinywa mwenge simanyi byazaala nga ngendayo buki walina naawe sente zino ezibetinga sisobola and by the way kyekugamba ate nze nali nziyina newe mba nziyina nze kintu kyebayita zaala nze kintu kyebayita zaala nkitya mu bulamu bwange nti because nze kyasinga okuntisa nti mu kasino nti omuntu atuuka n'okuzingayo omukyala we nze nga nkwata omukazi gwenjagala mu bulamu bwange nga mukwata nsimanyi nkusingeyo actually waliwo era wano atuwadde naye message eyo ngenda ginoonya wenaaba ngifunye yatugambye nti waliwo yawaayo mukyala we mu kasino eyo gwe gyogerako so omwami abeera najja nankumbi nange bangi baakuba ebintu bye byonna n'atuuka omwami nga yawa obujulizi no yabadde atuwa no message ngagamba yakirabako neighbor we ng'awaddeyo mukyala we Sematimba, please tell us what you used to do in casino. Okay, ekyakizemu naye niyabagamba nti Bugingo pastor okay tutujja kituukako Sematimba kyogereko omusumba agamba okukuba amasasi abamwogerako yeewuunyisa tujja tuukawo omusumba I had a friend of mine, she was Malaya at Depo Shibba Kabalagala. Muzungu man married her. He gave birth everything we need in life, but dinner ended up going back to the way. Adda mu kintu omuntu ayingira kasino takola ki tasobola kuva mu mbeera eyo webale omwami ne Makula bonna balinga abalimuuko n'amaalo atalimbye njagala message talimbye abadde ani oyo agambye bamuta Mirembe era oyogedde bituufu nnyo Makula bonna balinga abalimu amaalo naye okusinga Makula yandivuddewo n'alekerawo okwekazanga ye Bugingo bambi ye awo Bugingo akola atya kirese kyayongeddeko ekibadde kyangu siba otidde ofunyemu akatengo anga abaana bange bakyali bato naye mbadde noonya message eri egambye nti omwami abeera najja nankumbi mumanyi alina kasino emu gyalinga akoleramu n'awaayo emmotoka ne bagikuba esente enkaluzi yagenda nazo ne ziggwawo n'abagamba nti kyasigaza kyokka ye mukyala era ne mukyala we n'amuwaayo ne bamukuba so Sematimba byayogera mutuufu talimbye muwadde n'ekimu olina abakudipendinga yes because babimanyi ate nga ovudde ku ekyo kyenyini ne Makula yennyini walabye abadde ne bbaawe ne Makula wankubya awo nzija balange njagala ku mikolo tulya MC oba oyagala nkukolere kwanjulako asobola okunkwera ku namba esimu asaawo bakatumu aboogezi bo ku mikolo oyagala decoration oyagala gomesi n'ebirala oyagala kwambaza fule wenna omugole omukyala nsobola okuba nga tukwambaza ne tensi n'obutebe n'ebirala decoration yenayina nkubira ku namba esimu eyo ojja kuba onfuna butereevu era nze nja okukola omukolo gwo kubanga buli kimu kyenkozesa ku mukolo gwo nze nkikozesa era nze nkiina kiri wange mu nnyumba Sematimba balisebu nakukyayi mukyayi daki bakuguze naawe nedda nze sigulwa siri byakulya
kati okyayiraki kiri kyamaguzi bakuguze nedda ekintu kyenkukyayidde nti wewampa information nasooka nenkwesiga nga manyi nti nno byompa ge mazima noŋŋamba nti abawala b'omu kasino oba abawala ababeera mu kantu ako mukananka ni paradise jinga kayita bulya jingu mwagala nyo tamanyi ate okwogera agamba kananka ni paradise ababeera mu kantu ako paradise nti ekisooka bamalaya abali professional oba obwamalaya bwabe babuteeka ku level noŋŋamba ekyokubiri abo of course wena malaya kyegeeza owaayo omubiri gwo okufuna ssente noŋŋamba nti n'okuzaala tebazaala abamu n'amagi gaabwe bagakola batya bagookya noyongerako n'okkatira nti omuntu awangudde bamuwa n'abawala agende nabo yeesanyuse era tokomeo n'oyongera n'ogamba nti n'abawala abamu banoonya awangudde ng'alina ssente gwe bakola ki gwe babeerako era noŋŋamba n'omaliza nga tolikomendinga mwami kusindika mukyalo ekola muki mu kasino kubanga ekigambo ekyangu ng'omuntu kyandikozesezza nti abawala abo oba abakyala batuukayo ne babakola ki abasajja abo ne babakozesa nga omanyi munnaye nti obulimba bwe busooka amazima ne gajja oluvannyuma kakati embuze nenkulimba nnyo nonimba era Susan Makula aleese amazima okulimbulula biwanimbye Susan yabirabye nayogedde simanyi oba yalabye wayogedde naye nze okusinza ku ye kyawa kubanga nkijjira ddala mu ye agamba nti mu kasino wali abasajja bangi era abasajja abo abagezesanga ku mpologoma ezaali mu bunya bw'empologoma Daniel mwe bamusuula oba Daniel ne batamulya nema kyebayita Daniel empologoma za Daniel bazimanyi era naye tebamulya naye bannaye mukama Katonda actually eddoboozi kandikuzanyira okakasa obulimba bwo kankuzanyira eddoboozi eryo obulimba buli luddawa yagata yali mu kasino oba teekayo wuliriza gwe eddoboozi nabona ogamba oli mu mpologoma nezitamulya nezikkuuma naliko mu mbeera eyo mu kasino nga bonna abasajja be bagamba nti mu kasino nga be bakkuuma ani oyo addamu pasita Katonda owulira obulimba wabula koma naawo Kimbowa mukulu Kimbowa nkwisa emirundi emeka gibadde ng'ebiri oli abuje kubagali bakuyitaga mwanyinaabwe abenzi bakulabanga mwanyinaabwe obutakulya obutakukwata kino kyekyo kyoyogedde obutakola kutya papa sakyogedde ate saagala kumuwa abalenzi bakulabanga mwanyinaabwe abenzi n'enkomerero etuuse ani ayogera ekigambo ekyo pasita wange pasitawo bakulabanga kimuwala waabwe kakati gulwakyo badde ng'ojja wano n'olimba nti abawala b'omu kasino bonna baliibwa nti bonna babeeramu baba bamalaaya nguwune yali yagambye ate bakuumanga mukuume alinga lyagudde mu kinnya ky'empologoma kati abasajja abali nga bakumanga mukuume yegeraageranyiza ku mpologoma Daniel mu bunya bwe bamusula empologoma ne zikuuma omukuume ne zitamulya kitegeeza teyakwatibwako wadde yagenda okuva mu kasino ng'akyali intact munsonyiwe banaye baganda ngaokusaka nsekate nempulira n'obusungu ne mukama tugyogeddwa lwaki abantu bakwasa naye gwe kiri kyebayita bayibuli okimanyi era nze tera nnyo okulaba abantu mujjanga olayire oli ssebo najagata kyamanyi naddala mu kooti ze nina muganda wange alina ekintu kyeyakola kyali kikyamu njala kulaga kibayita okutya Katonda mukulimba okungi linamugamba kandete bayibuli ogikwata okole ki olayire wuliriza naye wakati nga bagenda okuleta bayibuli muganda wange sisita wange sijja mwogera linnya mbuyakankana ebigere naga mukama taata baleta bayibuli nfudde wowe nze nfudde ngatya bayibuli wuliriza wakati bayibuli nga bagenda ogireeta wuliriza wakati nga baleta bayibuli nga bagenda ogireeta mbwe essimu nekola ki ayalegera muwa bayibuli essimu ekola ki evuga naavawo nageraga nenda tujja mulaba enkya
mbu bwe yavaawo n'agenda agamba ekyo bakiyita batya entiisa ya Katonda. Naye okimanyi nti Kimbo olwo abantu abaakala amaaso ng'omukwasa Bayibuli n'agikwata bulungi nnyo bw'ati. Yes, nze gwe mulaba tiye naye nga mazima akutte Bayibuli naye nga abantu tebamanyi kye bayita Bayibuli. And by the way, abantu balabanga ekintu ky'okusaaga bino ebintu ebiri wano kati kanji bikugamba olwaleero era sikirina kulimba enkomerero etuuse. Nze sisange yadda nyumiza story eyo naye nga mu byonna kyeyali yeraliikiriramu waki Bayibuli naye nga ngamba mutuufu yali ayogera wuliriza aŋŋamba bw'ati bye nali nkola mu butuufu byali bikyamu naye nenteeka bagenda kunkwasa Bayibuli ng'owulira alina entiisa eyo omukwasa ki Bayibuli naye omuntu atalina ntiisa akugamba nogamba mpa Bayibuli nnya nzikwate bbiri nzikwate nendala nzikwate eno naye sisitawo nga yaŋŋamba ekigamba ate eno takimanyi naye ekintu kye yadde abinnyumiza ne ŋŋamba ekyo bakiyita entiisa nawulira nga atidde okumuwaaki Bayibuli naye omuntu atalina ntiisa Kimbo okimanyi nti Bayibuli agikwata bulungi nnyo nagamba nze this and this bwekino naye nga amazima nga kyakola kikola ki kati kankikugambe kyekino bano abantu bano obalaba nze sigenda kukweka nze sigenda kulimba nabeera nga bwenti ntunulira abantu oyo agambe mu empologoma ze simanyi empologoma wakati Kimbo oli musajja mukazi wo najja n'akonyumiza nti kale mbadde nga mu bana abeetunda nti ye naye nze nakolanga bwenti neŋŋamba kankole naye ng'agenze kukola ki nkwa example Kimbo oli musajja ategeera atalimu amagezi kwekyo kyoyinza okuwuliza nyinza okuba n'oluyinga lundi amangu awo kumpi andibayirewo kino kankibagambe mwena abatya kakigambe bano abantu baffe abatulaba ku Kimbo updates togezanga n'onyumya ekisigwo abasajja bo boyagadde mu maaso g'omusajja togezi nawe omusajja togenda nataliko okunyumya abakazi boyagadde mu maaso g'omukazi omuntu agwamu amaanyi agamba bakuumulamu ebituli yes kankidemu nkyogere ate mweyogeza nnyo mwenefula nga abalina nnyo laavu munnange kinene bwe yanvaako kinene nenkola bwe nti nenkwata emmotoka ye negimuddiza nenkwata n'ebintu ebyo byonna nemimugamba mba nkyali ne kinene tuba tuli awo Kimbo wanajja Kimbo bwe yajja nkwa example Kimbo mba nkyaliko awo Dawudi n'akola ki najja Dawudi yali musajja mukulu naŋŋamba munnange nkwaga siyesi obinyumiza omusajja gwokola ki gwoyagala kaseera kano gala amazima gakala naye amazima otandika otya okunyuma ebintu byekisiru omukyala musumba nga yabadde alimba kuba yabadde agezaako kutereeza nkubuza ekibuuzo oyogezako mu kasino anedesebo kati gwe kankoleka mbuza abantu bano banyewo ne basa mwali mugezeko mu kasino kati gwe yali agenze obadde ogeza kutegeeza kasino teri mwavu kino kankyogere teri munaku agenda mu kasino n'abo abawala baba balinamu kati abawala ababeera mu kasino banjawulo nnyo n'abo abagenda ne beetunda one because kasino egendamu bagagga ebemu abazungu ate abategeera bokuba n'abazungu abajja okutandika okukozesa abawala bano abawala teri muntu mugezi kino kankiddemu nkyogere omuwala abeera mu kasino mugezi nnyo okusinga nasimanyi abeera wano simanyi zaani ezo and by the way abawala abeera mu kasino si bano bamalaaya bano bolaba kankyogere ye malaaya omulongooseemu anti tagenda kujja talika munnange anko ndi wano anko munnange nkutidde ye muwala gwosanga nga apangisa kalina namba era kyobala mu abawala nolaba muwala munno apangisa kalina namba bannange notalika okumwegomba gwe tomanyi kyakola akola mu kasino nogamba ninga kale singa ninga shira nzizayo ku bujulizi buli wuliriza kamale kino singa ninga shira nomulaba ate bambala ate beekweka babira bwe bati ate beewulira ate bambala ate bamanyi kye balina okwambala ate bamanyi kye bazzaako kati gwe bambye muwala ali eno enjo wange kyali wange oli emu neweegomba munnange kale singa ningoyo nevuga hari gomanyi gyagijja manyi gyagijja gwe because ate kisooka kagamba amazima tebamanyi kye bayita kukola beki ekintu kye baba bateekamu kubala bayina wano okukola kwabwe si kukakalukana
Chimbo kachikugambe tebakakalukana. Mukyala Musumba yabadde alimba empologoma tezamulya. Kati empologoma ezamulya zaafa. Kale kanjogere kale katukole bwe tuti. Empologoma ezaliwo ziriruda zituwa obukakafu. Zagamba ziyalimu. Eziyalimu. Gwomu ku mpologoma. Nze salimu yakumulya. Nze nalengeranga buki? Bulengeze. Naye kyogamba ezabeerangawo zeyabeerangamu nga aziri ati badde eno ziriwa zijja zituwa ku bujulizi. N'ogeza oyita ku mpologoma zeyabeerangamu yinza obutalabako n'emu. Oba ye yaliyo nga bano baweitaaza abatambuza omwenge bwe bati nga leti yali kukulebeta bagagga bali. Omukulu yamubuuza ekibuuzo. Sente ze wakolanga mu myezi 6. Ya myezi 6? Yazeemu atya. Yawulira Musoma yamugambye. Nze kasina kyetya naawe. Musoma yamugambye ekiwunyira wabirabye. N'abalamu nammwe nyinyi mwabirabye. Yamugambye sente z'emyezi 6 ezo wazikolamu ki? Kazi wazinywamu bunywi. Yagambye ati. Yazinywa n'agamba sikunywa kokka. Sikunywa kokka. N'ebirala ebiyimiza obulamu. Bye biki? Tabiri mundu akola bw'ati. Omutwe. So, mukyala Musomba yabadde alimba. Mukulu. Waliwo ekiraga nti empologoma olimba mu mpologoma eziriwa eza Uganda. Ez'omukasino. Kale nga mukwano ziri awo mwambe ziriwo era nekankubulire naye Mukama Katonda negwe Uganda nga tufuuse basiru nnyo. Awo nvuddewo. Mumunange nembeera mu mpologoma. Tenga wenesanga mukyala wange muyina. Nataka kunga munange empologoma nga zikuuma. Tunabeerange Dubai empologoma. Segede munabeerange Dubai munange nembera nga ziri bwe ziti nga bonna bali bwe bati nga bonna bagamba bannange oyagala bannange pasita waswa sematimba bannange omwagala. Aliwo empologoma meka? Nyingiko. Kumanyira. Kakati banaye oyo Pastor Sematimba Moses Waswa Mulongo. Obwati ensonga bazinyonyola. Obudde butugenzeko n'enjala chap